akyedukanya kibiisa tuli lwanda tugenda kusamba kutandika tuli mu kutandika yes tubakubireko ko mugala Oluganda tuzogere atuse tubakubireko mugala ali n'omukungu omuwandiisi w'olukiiko twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga ng'omukungu w'ebyemizannyo alina tujja kutuula n'essaala ewedde tujja kusitukako tujja kusaala mu kisaawe nga tusanga era be baliwa bannange mwebale nnyo temukubiddeko bonna beeba abaami ababiirawo sigendogenda okubeera ssaawa 6 nga bo bali mu ogi weereza bungi bwendimu naye kyennenyumiriza nnyo okuweereza Ssaabasajja Kabaka Boloma kkiririza mu Kabaka nze mbagamba ndi muweereza wa Kabaka eyetta neyetta era nyabo w'ekitiibwa maaso mongi we tuligombolayo bandakubimu soboza wayimirireko bakulabe olukiiko olw'essaza olutambula lw'ekitiibwa katutise muggwawo mu buli nsonga ey'omu LC1 Lungu Mulangira Isaaya sebo yimirirako omwami oyo ebbanga lyonna mu nziruganya y'omupiira kw'essaza lya Kkooki nempaawo n'ataano baali mabega waffe munsikirize neebase w'ekitiibwa mwami Ssenga ali mu ngeri enjawulo sinza butamwebaza yatukolera ku byomu n'ow'ekitiibwa Ssebugawo Asaba ne bajja kumbaniriza mu kifo kino mulinda mu board ki boardroom. So we are waiting for results. Twagala ate bannange kino ki Mwami Kaseke ne friend kwebale kujja tukoze bulungi nnyo kubona furwa banga kochi ate tubeera ennamboole kochi yangamba ebisigadde bankwasa kochi waffe wetufunye omujozi guno n'omupiira sebo tukusabira tutwale kochi kati ate mbaleeta kati muli bayaaye mubeere beerufu kolera mu ekyo kyewakkirizaganya biki ne banno oba olina ekitakuba kyotakkiriza nga tomakidde bulungi amakubo wegali bali babali Brian muno kochi omukama wafu omukulu waali yogerayo ogambe bannange waliwo kino tukole ki tubeere bumu ate twewala eŋŋambo zireeta ki ebizibu esetimwaka nena tukolere wamu abaami mwe bakochi abavubuka baffe ate ekyo nga nkimaze ssebo kochi empisa disipulini mu bakochi disipulini mu bazannyi awo tetulinawo ansa disipulini mu bawagizi disipulini mu bakakiiko tonkinya kubanga oli wakaki mbakakasa Kkooki egenda kutuuka ku buwanguzi kikopo yakifunako 26 naye kati nga 2025 tukakasa bannakooki bonna bwe batuwa amaanyi ne batuwagira okusinziira ku mutendesi gwe tufunye era ne bakooki abalungi tukakasa nti tugenda kuwangula omupiira guno gw'essaza lyaffe ery'Ekkooki tutuuke ku final.
ndi musanyufu nnyo kubanga neegase ku ssaza lya Kkooki era nga nziza wano ntuusa obubaka bwange eri bannakooki bonna gye bali nga mbagamba mufunye Kkooki agenda okubaako kyakyusa mu ssaza lya Kkooki mu bitone mu kusamba omupiira. Ngenda kubawa omupiira omulungi naye nange nsaba bankwatireko bampa obufujjirizi mbasuubiza bajja kufuna ekintu ekituufu ku kisaawe kubanga tulina ekigendererwa lwaki twegasse ku ssaza lino. Ssaza lino twagala lituusa e Namboole, ekyo ekigendererwa ekituleese wano naye njaba tubeere bumu tukolere wamu kubanga bagamba agali ewamu gegaluba ennyama. Tebatulekerera tebakoowa buli omu alina kyalina ajja ayamba essaza naffe tusobole oditwala mu maaso tusobola kukola ffekka naye amaanyi gaabwe leka babeere abantu abe12 mu mugongo gyaffe eno nabo basobole otusitula tulabe okuteekawo ekifaananyi ekituufu.